Etabuse, Eyakoledde Bruno K surprise ali mumaziga, Faridah Nakazibwe atabuse, Bruno K yewanye songa ate Katumba oye awera nkolokooto. Kale ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Balamusizaako mikwano gyange yonna amawanga ag'enjawulo gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi, mwabafiiriddwa abantu bammwe, nsaba emyoyo gy'abagenzi. Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisa bw'atyo, agumye emitima abako ab'enganda saakate n'ab'emikwano. Mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero, mikwano gyange mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, mbagaliza mirembe, mbagaliza buwanguzi mu bulamu obw'ensi. N'amanya enzo Omumbejja Aisha Nasolo Butereevu bwe yakaneeyungako essaawa eno yennyini, nnyongera okujjukiza mukwano gwange nti wano eno ofunawo amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna abawano saakati n'abo abali wabweru w'eggwanga. Munaku ezimu tubeera nongo of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Kale mambi ngenda kusaba subscribing ateekako akadde butereevu mukwano gwange tojja kwejjusa. Era ng'obutakumalira budde butereevu ngenda kuba ate ntandikira ku Katumba oye nga tumujjukira bulungi omwaka oguwedde bw'atyo we yavaayo ate n'avuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Ono bw'atyo awera nkolokooto nti agenda maaso n'okubeera ng'ate yeekalakasa era ng'ensonga si ndala wabula bbeeyi y'amafuta kubeera ng'ate yeekanama. Era bw'atyo yagenze maaso n'awandiikira ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda Afande Martin Okoth Ochola bw'atyo ng'amutegeeza ku nteekateeka ye ey'okwekalakasa okw'emirembe olw'ebbeeyi y'amafuta bw'etyo okwekanama. Yadde ate teyamutegeezezza lunaku bw'atyo lw'agenda kubeera ng'ate yeekalakasizako. So munange ebyo bye bigenda maaso eruyeyo wabula ng'ag'amafuta bambi ebbeeyi yeekanamye ate tekikoma kubeera ng'ate kikosa bantambula bokka wabula munaaye n'abasaabaze olw'ensonga nti ono we bamwongeza amafuta ate gwe bagenda okutambuza mukwano gwange gw'ogenda okubeera ng'ate okafiiramu. Olugendo lw'obadde otambulira ebbeeyi entono bw'otyo munange bagenda ate kussera olw'ensonga nti amafuta go geeyongedde. So banange bye byate bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. So nga ate ye Faridah Nakazibwe bw'atyo atabuse olw'abano abagenda maaso n'okubeera ng'ate bamugula agagambo ku social media. Banange abantu basusse okubeera ng'ate batuwe mulono n'avaayo n'aweereza n'ono n'avaayo n'aweereza kwegamba balinga abali mu kuvuganya. Kati no we tukeeredde olunaku olwaleero omukyalo ono Faridah Nakazibwe ye nga bw'atyo yeesowoddeyo mba celebrities bonna bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ate munange abagambako oba oliawo banaakyusa ng'ate naye woolaba screenshot eyo mukwano gwange gye nkuteereddeko ate essaawa eno yennyini. So banange bonna bagenda maaso n'okubeera ng'ate bamugula agagambo katusuubire bawulidde omulanga gw'omukyalo ono. Banange basaasire bantu bangi nnyo abakozesa social media omuli bambi n'abaana abato. Eggwanga wa gye liraga bwe tunaabeera ate n'abantu ebika ebyo abagenda mu maaso n'okubeera ng'ate social media bagikozesa okubeera ng'ate bamuggolerako agagambo ago aganene agatasaanye oba oliawo nakuyisibwa mu kamwa. So bambi Faridah Nakazibwe tukwebaza olw'ekyo kyewagenze mu maaso n'okubeera ng'ate okolera tukoowola ba celebrities bonna baveeyo boogere ku bintu bino oba oliawo binaagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bikendeera. So nga ate n'ebyo nabyo tubitadde ku bbali. Kinajjukirwa nti mwana mulenzi ono Bruno K omuyimbi waffe ono omulungi bw'atyo waliwo kaddamu eyeesowoddeyo okuva e Saudi Arabia bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate amukubako surprise. Kaddamu oyo amannya ge yategerekeseeko nga Inidi era bw'atyo mu bimu ku bye yayogedde bw'atyo nga yeepikira mwana mulenzi ono Bruno K. Kati nno munange we tutuukidde essaawa eyaleero nga bakaddamu bangi nnyo bavuddeyo ne bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bamusabula nga wengenda okubeera ng'ate nkulekerako bu vidiyo buno mukwano gwange nga nkusibula wabula ng'ate tetunatuukayo mu bakaddaama ne Bruno K ye kennyini munange ate yavuddeyo bw'atyo n'amumalamu nnyo amaanyi we yagenze mu maaso n'okubeera ng'ate munange ategeeza nga ye wagenda mu maaso n'okubeera ng'ate agenda kubeera nga yeetega oba oliawo ono bye yaleese bitono oba oliawo anaafunayo n'amuleetera emmotoka oba oliawo ennyonyi. So munange tusuubira nti bambi omuntu ng'ono yavuddeyo n'omukwano omungi n'asobola okubeera ng'ate akola surprise era ng'agikoledde Bruno K ye gwagenda mu maaso n'okubeera ng'ate afiirako. We yawulidde ebigambo bino tetusuubira kubeera ng'ate bambi mukazi wattu byamuyisizza bulungi n'akamu n'akeddagala. Ngenda kubeera nkulekerako vidiyo ya Bruno K essaawa eno yennyini gw'ataagirabye ogenda mu maaso n'okubeera ng'ate munange ogyekenneenya olabe Bruno K ye nga bw'atyo wagenda mu maaso n'okubeera ng'ate yeewaana era yeasuubiza okubeera ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'agenda kwongerera ddala okwetega munange oba oliawo n'ow'ennyonyi oba emmotoka awo wanaatuukira. Kale ate n'oluvannyuma nkulekereko vidiyo
Munnange ya munnafona avuddeyo ate n'asabula bubi nnyo mwana muwala ono bw'atyo ng'amugamba naye bannange bakadaama bannange mweddeko obusente bwammwe mugende maaso n'okubeera ng'ate mubukolamu ebintu eby'amakulu. Ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini wabula kyengenda okusaba kiri kimu tuteeseetuka kubanga ekyamazima ngenda kuba kyenkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala. Kyengenda okusaba kiri kimu subscribe nga oba tonaba teekako akadde like nga video eno mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa. Goodbye for now naye ng'ate toseetuka. Kanyongera okwetegusa osanga ku luno munaleeta nnyonyi na mmotoka. My lord, I wonder. Eno 2022 tutandise na speed naye kandowooze muli bulungi mwenna. Eno video y'abakadaama mwenna mbakowoola gye muli mujje baganda bange, mujje tulina meeting olunaku olwaleero, mujje tulwanirire obufumbo bwaffe, mujje tulwanirire obufumbo bw'akadaama munnaffe ffe ba in-laws tutuuse basenga bajjajja ne bakojja tuzze okulaba nti tusitereeza obufumbo bw'akadaama munnaffe. Eno message mugivuga etuuke ku Bruno K. Sebo Bruno K muganda wange, ani yakugamba nti n'omukwano gw'akadaama bagugaana? Ani yakugamba? Bw'oba oyo tomusiimye bakadaama bangi nnyo osobola okutugamba ne tuleeta ebifaananyi n'olondamu gwe gw'oyagala. Wabula si byakuddaawo okutandikako tutegeeza nti gwe toli ready kusetolinga, toli ready kufuna mukyala. Ani yabigamba ogenda kubeerawo mpaka ddi? Omwana azze akugambye akwagala, ayagala akulabirire n'omwana wo ate eddakiika 2 nti gwe you welcome only friends, so si bantu bakwagala. Munnange ebyaffe togenda biriira bwereere. Bw'oba omanyi nti totwagale ebyaffe zingako mu bwangu okomyewo otukeeke komyawo, we tuba tusente komyawo muganda wange tunoonye omusajja omulala. Naye wooba oyo tomusiimye, tuyina bakadaama bangi nnyo tugambe twekuba ebifaananyi tubikusindikire obeere ng'olondamu omuntu gw'olina okwagala. Iffe we are not there for friendship. Omwana azze akwagala byalaavu gwe omuteeka mu kkubo lyakubeera mukwano gwo. Ebyo si bye tunoonya. Emikwano tuyina mingi mu bulamu, mubaamu n'omukwano guli ogwa ddala kati nga gwe ogugwo n'oli kati tetwagala kutubuzaabuza. Naye bannange okuleka bakadamu obutabana byakkola na butamanya nnaku yammwe. Gw'oyimirira otya eyo mu kiyumba n'olowooza nti omusajja ku bulungi bw'aliko omusajja nga Bruno K omulungi afaanana enjuba nti agenda kulinda gwe kadaama ali mu kiyumba? Gwe bakugambye w'omulengeredde n'omwegomba oluba n'abawala abasiba beekuba obukopo bwa kopagaalo abatambula mu kkuba abatalina byakkola abatalina mirimu bo tebamulengera? Mu basajja bonna bonna abali mu nsi gwe osazeewo onoonyeeyo serembo ali mu kamera gwe gw'oyagala. Ne baana mmwe mulabika muyina empewo z'ekika. Abamu mwava ewammwe nga n'obakolimira babakolimidde. Tosobola kuŋŋamba nti ozze kukola okyusa obulamu, oyina ebintu bye wagendera ate sente ozze muzigabira muyimbi nga bw'omwagala ennyo, nga bw'oyagala omufumbira olabirire n'omwana bwe gwe aba baani agenda obbalabirira. Obusente we muba temubwagala mubumpenza aditaayi, lwaki temusurprisinga munze bannange? Sente z'omalidde ku Bruno K wandigambye adita otwasamira nnyo n'otuwooninga obusente obwo bulye n'ozigabira Bruno K ku sente Bruno K z'ayina. Ku sente Bruno K z'ayina, sente Bruno K z'afuna buli lunaku. Ku famire engagga Bruno K mwava naawe kadaama akolera emitwalo gyo ekirana mu kifo ky'okwegulira mu poloti oyagala ze surprisinga mu musajja. Bannange kadaama olemwa. Sente z'abakadaama zikyabonaabona nnyo, bakyatubba nnyo nga bayitiramu ebyo ebintu simanya laavu. Ebyo bye bayitiramu ebyo laavu bakimanyi mubeere eno mu biyumba ne mutandika okubeera n'obwagazi obw'ekisiru obutalina kontrol mulowooza basajja bokka. Oli ajja n'agamba kati kino kikadaama kimiisinga ebigambo ebirungi, kimiisinga sexy, ng'akuzza mu kkubo eryo ng'obusente babumira. Ng'omala okomawo Uganda tolina ky'olina ate ng'omala ng'olinnya
oyagala okomewo sente ezo singa muziwamu bannyamwe nze singa okunnuma bannyamwe babalyako obwo obusente nga mudda kuno mutukubira enduulu maama wange era sente zange aziridde sente mukazi zembonaabonedde naye nga muli eyo muzisapulayizingamu basajja anaki okutambula kulaba okudda kunyumya nagudde mudda n'ekitengu gabalemye okunoonya bassekadaama abamanya ennaku gye muyitamu ababalaba nga mutuuyana muli ku basajja abalina bakazi baabwe abasajja abali mu happy relationships be mujja nga mutamiirirako muleete oba abawalabu babaliisa bikimwe oba 2022 be easy totutandika bwotyo totuvugaavuga sooka otulekemu ka sipiidi kangi kadama wange muganange omulungi tolabanga weevuma ng'ogamba banenze contract neggwako bweti ozibalira ku ngalo bwoti era ogamba neggwako bweti ziba nesimanyi era obalambale naye teweekanganga nnyo nga contract eweddeko gwe kennyini n'ogisaba ojjongezaayo teweekanga nnyo ng'ogimaze e Jordan n'omaliriza n'ogikola e Saudi n'omaliriza n'ogikola e Dubai teweekanganga ebiseera ebisinga tuddala tugamba era contract era ziba nesimanyi wegwerako biki ekiditamininga contract yo yensawo yo nga bw'ozifuna guno omwezi bw'ozikolamu ekitali kya bulijjo guno omwezi gw'ozifunye ogwa January okyayinza okumalako contract n'omayiza ng'olina kukola ne January 2024 osobole okuzzaawo zino ziwayonoonye kati bino byetuddeyo tutandika okwegamba era nze contract bweggwako nze simanyi na kumanya ekyayinza okugwako n'odda bulungi ewaka nga weesiimidde n'odda bulungi ku kampani endala era nga weesiimidde n'okomawo mbwakadaama nga weesiimidde singa zino z'okoze leero ozikolamu ekitali kya bulijjo ekitalina kyekikutwala mu maaso kisoboka nga banabagamba nti emyaka bannange nze 2023 mukama omulungi tunuulira ky'olina mu nsawo nga bwe kyakujja Uganda luli kikyayinza okukomyawo mu nsi eyo oba endala naye ng'era kadaama okyayinza ogamba sisobola yes bw'oba okyali ku mulimu awo ojja gamba tosobola yes naye bw'onootuuka aka n'ozikama zonna ne zikuggwako banno be waleka mu bwakadaama bakyayinza okuwola ezikuzza mu bwakadaama